yayonsa ku nabbi Muhammadi gwe bayita Halima yafa nga musiraamu oba nedda? Halimatu Saadiya y'omu ku bakyala abayonsa nabbi sallallahu alaihi wasallam, naye tiyamuyonsa yekka, ye yamuyonsa ebbanga eddene, naye alina abalala bamuyonsa. Yasooka okumuyonsa yennyini Amina, nayonsebwako Thuwaiba, nayonsebwako Ummu Ayman, then Halima yasinga omuyonsa ebbanga eddene era n'amukuza paka myaka 4, naye teyafuna mukisa shahada musangawo. Nabbi agenda okufuuka nabbi nga baafa dda sallallahu alaihi wasallam. Era tuyinza kuwulira nti Halimatu Saadiya radhiyallahu anha kuba nti yafuuka sahaba, teyafuna kitiibwa ekyo. Naye bano ate abalala bakifuna nga Ummu Ayman. Ummu Ayman ye mukyali yasinga okulera nabbi sallallahu alaihi wasallam. Mu kaseera bwe yalundiranga embuzi yasulanga n'omukyalo oyo mu kazigo kaabwe ak'ekinaku, basulamu babiri, ng'obwavu bubayonka butaaba, nga era bwakomawo okulunda emmere ye eryawo ku sowaani, omala okulya onaabeko, obeerawo bameka? Babiri. Ummu Ayman omu ku bakyala abazira ba Ummeeno batayogerwako radhiyallahu anha. Bamutangani Mama Ayman. Ayman linnya lyaffe lya busiraamu. Yasinga okuwangala ne nabbi sallallahu alaihi wasallam okuva nga bamuzadde myaka 4, 5, 9, 12 ng'abeera naye omukyalo oyo. Yamulera nnyo. Naye ye omukyalo oyo ate yaliwo mpaka nabbi n'afuna Quran al-Karim nga waali era natula shahada. Ate era yaliwo ng'afa. Allah yamuwa n'awangaala era nabbi n'asooka okufa nga Ummu Ayman waali radhiyallahu anha. Yamusengula ne bagenda naye Madina. Awaliwo ebintu bingi nnyo nnyo awo, naye njagala otegere nti waliyo abakyala abazira mu umma, naye ffe tubakola ki? Tetubasomaako kubanga tuba tusoma ku abali ku mipiira. Kati Messi ekirabu kye yamuguze bamuwa sente mmeka? Oba ogenda zikola ki? Ezigula kyapa tezikubuze, oyala kumanya Messi ze bamuwa. Oyo data gwandikozesezza ku Messi. Osoga nti notika muti Ummu Ayman radhiyallahu ne bamukuwa n'omusomako kwebiri mu luzungu, buli alina wane essimu kwebiri byenjogera wano. Osobola n'okubisaba n'osaba kutere mu Luganda bu apu kwebulyo. Osobola okubisaba n'osaba ne babizza mu ki? Nze nno omuyizi wange mu Japan, ninayo omuyizi naye tamanyi Luganda, naye afiira ku misomo gyange. Nga wali omunnayuganda yali akola mu galaji ye ng'abeera ataddeko emisomo gyange awuliriza. Kati oli amubuuza buli kaseera ndabulaba akafaananyi ako, oba okola ki? Namugaba omusomesa gwange kyo nti mperezaako nteeke mu apu wano ezze mu lulimi lwange. Namuwezayo ka vidiyo kamu nassamu. Nagaa nti bw'ofunanga omusomo nga birungi nnyo. Kati yali ajja eno nampereza ebirabo ne sente. Nagaa nti ono muyizi wo naye mu Japan. Ne muganza atasomesa mu Luzungu oba Olujapa abiwulira atya? Nti essimu zino ez'omulembe ne oba oyogera lulimi ki? Bassaamu ka apu ako ne kazza mu ki? Mu lulwe. Nagaa nti yakuliza TV nakuliza sente akwebaza omusomesa. Naye ng'aliwa abo bweri awo bamubirina abaana abato mubimanyi mu masimu. Katono nnyo bwe kati ng'akateeka mu lulimi lw'osinga otegeera. Ne juzi naddeko ku mukolo gw'embaga nga tuwowa omwana, bano abaana abawala bagenda eyo okukola. Yatuleetera omusajja ayogera Lurasha. N'amuleeta paka wa kitaabwe. Naye ng'amanyimu kawala gwa katono katenze wenyingirirawo. Kabaŋŋanja ng'otuyamba ebintu biganye. Tamanyimu adu n'omugaa nti how are you? Tamanyi kyakuddamu. Naye nga bawuliziganya batya? Ono omuwala awandiika mu Luzungu byagala ogamba bba. N'abuuliza ku WhatsApp, oli n'abinyiga ne bidda mu Lurasha. Kati naye n'amuddamu mu Lurasha. Kakati nze ne bagamba nti bano bafunye omukisa, teri kuyomba. Ate ono biwandika ddyo bimuweereza ebyo byonna.
tebagenda kuyomba byakusooka ku textinga ku message obikasukira ono app ebigireti naye abiteeke mu lwabwe mu Russia mu simu abikukyusize mu luzungu abikuweze olumu nayomba ngani addawo okutextinga ebyo byonna netubabwoba era kyobula tuzanyira ku mukwano laavu nembuza omwana omuwala watukoze eki kino jamaa taata ne maama omusajja batunda ku tebasobola kwogera naye abakoddomi bonna bali teri ayinza kwogera naye noogu batunda butunuzibwa ati yo omuwala aga nti nze ono gwe nafunye gwe njagala ngenda noono abagenda eyo okukola eyo yamujja n'amutuleetera wano omusajja musiraamu nga nti baasi tubabwo abazadde musiimye omusajja nti tumusiimye kakati ekinteesezza ebyo byonna essimu zino zagonzeza buli kimu zagonzeza buli kiki nze okubanga nina omuyizi omujapani kyakusaaga naye nga bagenda naye ekigambo kyemanyi olujapani nekimu wadde neeki wadde okulamusa naye anyiga bunyizi ku ssimu kantu ako ne bassa mu lulwe nawuliriza musomo gwa ssaawa ezi ngawuliriza bwati si kusoma bwati kasi aguteekako wano nga bwegwogerawo bwogulaba ku simu yo ye babagumwa mu lujapani wali kakati awo waliwo emiteeko esatu omuteeko bwe guti n'omuteeko bwe guti essimu eyo bw'onoogikozesa obulungi ejja kukugasa ku duniya ne ku akhira bw'onoogikozesa obubi egenda kukosa obulamu bw'oku duniya ku akhira etukubya emiggo ku akhira essimu egenda otukubya emiggo egitagambika era kano sinza butakoogera essimu kuliko ebifirimu ebyobuseegu ebyonoonya abavubuka bafe abato ebifirimu by'abazungu ebyobukaba oli awo otudde obyaba olowooza bya mugaso tebiina mugaso gy'oli ekisooka obulabo obubirimu bikonera future okulaba ebifirimu ebyo bikujjako baraka za future Allah nakujjako blessings nakujjako emikisa gy'obulamu bwo olususu mu maaso wano ne lusoma emyaka mirala ng'olina mirala agenda ogaa nti nina 29 ng'alabika 40 nga banno bagaa nina emyaka 29 aga nti waapi tisoboka yo feesi kubanga obudde bwatwala buba bungi ng'ali kuli atunudde bwati ne bunyunyunta feesi eno aligenda okuyingira 40 ng'asoma 80 ebyo bifirimu bye mulaba ebyo obubi obubiri wakiri agenzi nasamba akapiira akusinga kubanga akapiira okasamba omubiri ne gukoowa nogaa nti nze nkomye awo bino ebifirimu oli yabikola gyokumubbira bajja okumala tokwongera obudde obulala data bw'ataggwako tovaawo bibi nnyo 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 ebyo byolaba emyaka asoma mirala mu feesi atugamba mirala kati musajja watu natandika okwera mu life y'okwedifendinga bannange wallahi emyaka giri 29 isimama jangu labe eyo feesi esoma 29 eyo leka tuyisiriwaza siri nnyo baana bato okutuuka ku leve eyo tetuli baana bato okutuuka ku leve eyo naye nga musajja tubyayogera byebiki byebituufu naafuna ekirwadde kyokuba nti mu maaso eyo gyalaga omukyala gwagenda okuwasa bagenda kubeera na sisita we ogenda kuleeta sisita ewaka anti sisita ayoza engoye zo nakutegekera emmere nakufumbira nagolola sibe kiba goteka buteeseezo za mmere ogenda egye sisita agikola bulungi tayimu etuuka nga aja ate gwe waleeta abeere aja ati nga kiki fyuzi zonna wazisirizasiriza fyuzi ezigaba omuliro tuli fenna ebyo bifirimu waliyo Allah tabaraka wataala ebintu byakola nga tebiina kukulwako obudde bungi kati ne feelings ezo ezikola omukwano tezirina kukulwako zirina kukola budde bufunda niye omuntu alaba ebifirimu n'atula 2 hours ng'omubiri gwonna gujjudde mukwano n'akuuma omukwano ogwo okumala 2 hours
oba oyonoona ebintu bingi mubiri gwo. Bamaama abakulu mbagambeko eyo waggulu, eyazze n'abakulu abato batugambireko bajja ti Allah yakola omukwano nga guzitowa nnyo nagukola gutwala obudde bufunda. Kati ako kogukuuma ng'oli awo olina byoyonoona naye tobiraba kati kubanga okyali muvubuka, amaanyi gakyakola, omubiri gusobola okurizisitinga negulizisitinga, naye bujja kukya ku makya babikuteere. Aga gafirimu ga bulabe, obufumbo bungi bwononeserwa gafirimu ago. Oli abiraba nalowooza nti ne gwayina asobola okukola ebyo. Bali banywi banjaga, si bantu. Oyo alowooza ne gwayina eka asobola okukola ebyo. Kati nalowooza mbooza yaba yafuna ffala, kumba alina omuntu omutuufu ate yalowooza ffala. Olaba guno omupiira bano bakulaga bazanya mu super league yaffe, bwe bamutwala mu bazungu tazina kweza dakiika 10 mu kisaawe kubanga entendeka y'abali si yeyiye wano. Bano abaffe gwolaba mbazanyiramu express ani tembalaba ne bamutwala mu ziri ez'abali eddakiika 10 nga yakoye eddagala kunywa kasera. Ate zina n'okuyitawo nga tagukonye nako. Ku lwaki? Entendeka y'abali ndala. Okujjako ng'agenze n'atendeka ne bali n'atubagala ne bali, kyekifaananyi kyenyinza okusiigira. Ebiri byolaba bali si bantu. Daddi bamuyita bwagende waggulu eyo, gwe bayita daddi. Bajati bannange naye ebintu byabajati bikwewuunyisa. Guno omulembe gwammwe mulimu ebintu ffe tutalabako nga tukula. Nam? Guno omulembe gwammwe gulimu ebintu ffe nga mukula situabiraba. TV yabeerangawo emu ku kyalo ng'ate ya black ne white. Kati bwe kiri nga ya black ne white, ng'ate mujja kiraba nga World Cup atuuse, bagiteeke wali mu lujja mujja ekiro mulabeko. Ate si buli mupiira. Bajjajja baffe abedda, abantu baffe abedda tebasulanga mu neeti yaki. Naye kati ffe gano agafirimu abaana baffe abazungu bwe balaba agafirimu g'abazungu ganafuya emibiri. Ensiri olumu kwonako malaria. Bali ensiri yamulumanga emyaka 4 5 nga talina buzibu, ateeka malaria bwe kamukwatanga nga bamutabulira omululuuza awo n'ekigaji ng'agiramu bw'ati tampekezi kawungezi ng'agenda mu mirimu gye. Naye olwaleero haji kiki malaria bamuwadde n'ekitanda malaria bamugenda bakamuteekako ecupa 8. Edda malaria ngo kima kimuddwaliro waka. Edda senyiga nga si bulwadde. Naye agafirimu kye gakoze abantu baffe abaana baffe, senyiga yekka weeks 2 yava ku mulimu, senyiga muli bubi. Ntegereka bulungi. Agafirimu ago ganafuyiza emibiri kubanga abavuka bagawa obudde bungi n'abeera okwo. Obufumbo ne bufa, Hajati ne bamugobye, kumbe Hajati si munywanjaga, gwe onalooza munywanjaga. Tegayina kalungi ke galeeta mu bulamu bwo okujjako okwonoonera future, okwonoona baraka ze ez'obuwangaazi. Aga gafirimu goononya baraka ze ez'obuwangaazi. Embugubugu ne zigwa mu maaso nga tonnatuukayo. Oli yange nti kati yaba livinga mu future. Kubanga olufirimu ze bazannya bakulaga ebigenda okuba mu maaso. Kati yono ate atuuka eri mu maaso nga tannatuukayo. Abanga abeera mu future ye. Kale no bannange ebyo teri agenda kubibagamba okujjako ffe. Ebifirimu ebyo by'abazungu butwa tolinamu kyeweetaagamu n'ekimu. Ofuna emisango, olaba abantu tebambadde engoye, tulina batunulako nga tebambadde. Kibiina kye bikugasa.
byonna nga bwobiraba tekuliko kituufu n'ekimu ne bali nabo bakozesa agalagalagala ne gubonona obwongo okukola ebyo gwate obwongo bwe si bwe buli. Naam.